twagala okwebaza Kyagulanyi Ssentamu ye yaleese politics owalaali singa abadde teyajja abantu baali badde baabitadde dda kuba kati bano abasajja abasinga they are prominent political dealers. Gwenda obuuze Museveni sente ziva mu gold kati gold yasinga okuleeta foreign earning mu ggwanga luli zibadde mwanyi ne kati gold overtakings. Genda obuuze sente ziva mu gold zigenda wani. They don't pay taxes. No genda mu bibira nagobayo abantu ntiteri kutema manda ne tukkiriziganye naye ne genda olaba oba amanda tebagatema era tebagafulumya tebagatunda China ne Saudi Arabia okola mu chako tablets. Ngawe wakutte n'okwate ekyuma ky'emmwanyi n'okitwala entungamo nga ntungamo si emu ku bitundu ebisinga okuvaamu emmwanyi. Njagala okwate ozimbe ekyuma ky'amata ekalangala. Abaganda tebasobola kusonyiwa okujjako ne kabaka ne bwaba kusonye heedi waffe ne bwaba kusonye tewali wano Muganda alina bwonga asobola kubasonyiwa basajja mmwe. Kwetonda kyabo ne tetuganye ffe tuli bakatuliki tuli bakatuliki era ffe bamu ku ddiini ezimanyiddwa ezigenda ne weetonda akulupa ne bw'ogenda ewa faaza n'akulira ndi akulupa nze natta faaza gundi golooza faaza agamba atya gundi tukulidde wano genda osiibe osome tasobola kugamba genda osiibe ng'oyogedde gwe watta faaza abuuza poliisi ejje wano tusooke tumale. Omukulu Museveni asobola okuguza embaata n'akugamba ssebo eŋŋamiya eno ogirabye naye nga naawe omusajja omukulu olaba mbaata naye n'akusomesa nti ŋŋamiya n'ogiteekako ng'olaba kamero naye n'akugamba ono ddaaka. Gali purakitiko gana amateeka ga traffic n'ogamba mbu omuntu weyeekanga ekitaala kya traffic emitwalo 6 bwe tukusanga ng'olina ekipapula nga tewakisasula miliyoni namba. Kati aleese etteeka mbune ku ssente za Kadaama zatakoledde wano mb'okuzisindika wano nazaali n'okuziggyako omusolo. Kati tuganye omuntu yenna asobola okwetonda naye bw'obanga Museveni osobola okwetonda Abaganda ne bakusonyiwa nange nzikiriza nti Katonda asobola osonyiwa Setaani mu ggulu n'akeera ku makya Setaani n'agenda n'agamba akulupa. Lutindo wano ku Lubogola Simba nkulamusizza munnanga awuliriza osibyeyo otya nno weebala emirimu gy'otuusizzaako engalo olunaku olwaleero. Nze Walusimbi Evans mu studios ogikutuusaako eddakiika ziri 2 ezakayita ku ssaawa emu ey'akawungeezi k'olunaku olwaleero. Ennaku z'omwezi zizino ziri 29 omwezi gwa Kutaano omwaka 2025. Mukulike ey'abannyuse n'abakyakola mugende mu maaso. Abafiiriddwa mwenna njagala okubasaasirako. Abafunye ebizibu mwenna mbasaasiddeko bannange. Abafiiriddwako abantu baabwe Mukama Katonda abagumye. Naye mu ngeri ey'enjawulo njagala kusaasirako mukwano gwange mukadde wange omukulu to musajja we wali ebusoke. Njagala kusaasirako olw'okuviibwako mutoowo. Kitalo nnyo kitalo ddala tomwangambye nti nno okuziika kujja kuba kwankya. Mutoowo Jofule Kanoonya kuziika kujja kuba kwankya awo ebusoke. Muzeeyi tukusaasiddeko nnyo kitalo nnyo ekyokuviibwako omutabani n'abantu ba Busoke mwenna Busiika n'ebitundu ebirinaanyeewo. Njagala okubasaasirako tomusajja we kitalo nnyo kitalo ddala ekya muganda waffe n'abalala mwenna abafiiriddwa nyongera okubasaasira. Nfunye n'amawulire wano Naalongo Mayiga ewaffe wali Nabuti naye agenze kitalo nnyo kitalo ddala. Kale mu studios olunaku olwaleero nina Honorable Lutamaguzi Paulson Semakula munnakibiina ekya National Unity Platform mu bujjuvu. Yalayidde misana bamwaniriza misana kadi ne bagimuwa. Abadde mu kibiina kya DP naye n'ebiri mu DP eyo si bye birungi ennyo. Twagala okwogera ku nsonga eziri mu ggwanga ezigenda mu maaso. Mwami Lutamaguzi ono mpozi akakiiko ak'embalirira n'okunoonyereza okyakaliko. Akyakaliko. Lunaku olwaleero Paalamenti yayitiddwa bukubirire okubaako byetunuulira n'okuyisa. Lwakuna
yayitiddwa bukubirire ajja kuba atubuulira kiki ekiriwaawo n'embeera eri mu bibiina ebyobufuzi ensangi zino kibiina kya DP kiikyo kati kiri mu kweyawulamu mwami Mao bagamba yasinkanye mwami Sali Musale n'asuubiza n'okuyamba ekiri embalala eyo kifa kissa kinegula ababaka ababiri aba paalamenti owewaffe ekyaggwa eri ebuyukwe saako n'oweene ebuddu ow'ebuddu ye mwami Sebamala entebe ya DP agyetaaga ne mwami Bayiga Lulume sina mwami Saalongo oyo naye entebe agyetaaga ebibaddemu NRM oyinza okulowooza nti nno bano bwe babadde bagenda okukiikirira abantu oba okufuukira ddala mu kalulu kali akaawamu ebiri mu Nuupu Nalukoola kooti yamuggyeyo naye yajulidde n'okulonda kw'abavubuka mu kibiina kya Nuupu nakwo kwengedde so embeera bwetyo bweri mu ggwanga naye tugenda kusooka okutunuulirako ku bibadde mu paalamenti mwami Mpuuga naye Democratic Front nayo yatongozeddwa so kati buli muntu nze bwe nakitunuulidde buli muntu anoonya address wakubeera olabanga oggwako ng'onoonya mangu address we banaakusanga basobole okukusanga so ebyobufuzi bingi mu kibuga Kampala naye waliwo ensonga akadde simanyi oba kanaatukwata ndabye social media eno nakugamba wano ku Sande n'oŋŋamba yo yali AI naye nga sebo ebbaluwa yonna oba essala yonna ebbaluwa yonna omukulu namutunuulira ng'asoma naye nawulidde ate biyinza okwawulayawulamu oba oli awo n'omukulu engeri gye yasomamu ng'ebimu alinga ataabyetegekedde so embeera bwetyo era wiiki eno ebiriwo ebyabannaffe ab'amawanga amagatte okusisinkana ku General Sali Musale eyo naye emboozi ekyagenda mu maaso ku lwa CDF ebikolwa bye n'enjogera ye ebyo byonna bikyagenda mu maaso mu wiiki naye mbadde nina ntunula ku social media kuno nendabako ekintu kye saamanya oba kyayita mu mateeka okibanga kyayita omutima kigwe kyayitamu bwe kibanga kirina we kyayita lwaki bakikoze bwe batyo mu mbeera eno ye traffic nakikugambako wano ekyamateeka ga traffic ekintu ekyo nno simanyi traffic kuba ndaba wano abantu babakuba lisiiti ate zambagirawo 60,000 bantu bali miliyoni bantu bali muki akati waliwo n'atulabudde ti emmotoka bw'otambula nga ekipande kyayo tekigirina maye ze tuyita kaadi bw'otambula mu mmotoka nga ekipande kyayo tokirina 2,000 fine omusirikale kasaganda g'ekipande ky'emmotoka eno nga tokirina 2,000 so kaakati embeera y'etteeka eryo engeri gye lyazzeemu nayo yeewuunyisa ate enkambwe ennyo eri bannayuganda Honorable Lutamaguzi lamusa kubawuliriza sebo neyanziza nnyo meya Tobi wa Mukono municipality sebo Evans Walusi ate nkwagala nnyo nzijukiza bulungi abantu n'obajjukiza olusi mbeera wano ku kaweefube w'emirimu nembyerabira naye ate gwe sebo kifo kyo gye weesimbyemu ekyobwa meya nenzikiriza sebo kubuuzaako n'okubuuza ku bansindika mu palamenti abantu b'Essemuto balamusizzaako bannakapeeka Nakaseke Kasaŋŋombe mwebala okukola ennaku zino tuli bubi mu mbeera y'amakubo ndabye ekkubo okuva Kapeeka okudda e Kasambya liri bubi wali ku standard so General Katumba amala tukusaba ssebo mukama waffe otukwasizeeko ffe tulina ekkubo lyaffe erya Timuna Buyungwe Nakaseeta Lugogo ligatta Luwero ne Nakaseke wali bubi nnyo naye njagala kwebaza mu ngeri y'enjawulo mwami Kigundo we Nakaseeta ne chairman Mutibwa olw'omulimu gwe mutaddemu okulaba nti tukola ekitundu ekyo bannaffe ab'oku district y'e Nakaseke mukulu kw'omu tukusaba mutuyambeko kuba district yaffe erina road units mutuweeyo ku bigureda n'ebinanka tukolaawo kuba nze nabadde nsubira nti mwami Museveni we yabadde azzeeyo nti Lugogo awedde n'ebitundu ebirala byonna naye ennaku enyiike yankutte
tewali mukulembeze wa mu kitundu yenna gwe bakkiriza kwogera. Era njagala kusaba NRM kye bayita Fountain of Honor, president bw'abazze mu kitundu muwenga omukisa ku bakulembeze b'omu bitundu naddala aba local government bwabeeko nabo okwogera ku nsonga ezibaluma osanga eggwanga liba linaafunamu naddala ku lw'ekitundu ekyo. So ekyo kinjagala kubasaasirako. Waliwo omukyalo omu gwe mpulidde awo e Naluvule omwana omuyenyo bambi amusindise mu ddwaliro naye nga mulimu kumusondera. Se omukulu Bisaso omukyalo oyo ng'abuliddwa ssente ezigenda okulongoosa omwana ng'akaaba, nange nja kuba mbakwatirako. Embeera ennaku zino si nnyangu. Abaami ba Ssaabasajja Kabaka ababadde ku bulungi wansi wakati wa Kalege ne Kyoga naweereza emitwalo gya 5 okutandikirako, naye baŋŋambye nti omulimu gukyali munene, ngenda kubakwasizaako ku bigoma mu bbanga lino erijja. Nammwe abaami ba Ssaabasajja Kabaka abali mu kukola omugga gwaffe wali eri ekya Lugondo okugatta Luweero ne Nakaseke, nammwe naweereza emitwalo 5 ninja kuba mbakwasizaako. Nkulisaayo nnyo abavubuka abaffe ababadde ku Radio Simba abaneeyimbira motoka nagirabe wano kampu Lutamaguzi ng'ebaleese. Era bwe nkugamba kampu Lutamaguzi ga tuba tusiika binyeebwa tubeerayo. Era bansanze nga ndi mu nnimiro ne mbagamba mugende mutukiikirire neensubira ndooza mwatuse ne Luweero jangu ku luno jangu obeereko Luweero nga 7 ku Nimulodi. Nange nja kujja ku lulakyaliyo wa Nimulodi bulungi nnyo so mukululule nkutumiddeko jangu ku Nimulodi ku luno oleme kuwagira nga wagirira bbali otuukirewo ddala kutuuka. Ngeri ey'enjawulo njagala kusaba abakulu abali mu gavumenti muyambe ku basomesa. Twafunye ekiwandiiko nga abasomesa bateekateeka okwekalakaasa. Abasomesa kiba kikola bubi nnyo omusomesa okuba nga asobola okusomesa abaana bo naye ng'ate ababe batudde. So ng'abakulu abali mu gavumenti, kuba mu bajeti eno lwaki twogera ku nsonga eyo, mu bajeti eno eyaffe eya Uganda egenda okwesibwa mwezi ogujja gwa June mulimu ssente za pineti bilioni 456. Muntu omu twakamuwa almost trillioni 1.5 mbwazimba eddwaliro eritagwa. Omanyi gwe kibayita bilioni 456 ziwa omuntu sekinomu. Naye kati ogamba tolina ssente z'abasomesa. Abapoliisi n'abasirikale basula bubi. Bajja kuyisaamu eggaali kuba nategedde n'abeese SPC mwabawumuza naye temubawanga ssente zaabo bamyezi 3. Ba SPC babadde bakolagana ku disitulikiti era nategeddeko ewaffe Nakaseke ne mubawumuza abo ba SPC nabo balina famire nga namwe mulina famire zammwe ne mukeera ku makya ne muzirabirira. SPC alina famire. Owa poliisi oyo gw'olaba ng'ayimiridde ku kkubo n'ali mu barakisi akuuma naawe minisita naye alina famire. Omusirikale oyo gw'olaba akutte emmundu akuuma eggwanga alina famire. Omusomesa akeera ku makya n'asomesa Bumba oba Nabbumba naye alina famire. Kati ffe bwe tubeera eno mu palamenti ne tubatunuulya ne tulowooza nti nno nti bo balinga waliwo eyansabye n'agamba nti nno nammwe mwandifulumyemuuko mwenna ne mufulumamuuko ku lw'ekyo ku lw'abasomesa. Sipiika n'atandika matters of national importance oba Lutamaguzi n'ogireeta mwenna ne mufuluma ne mumulekera palamenti ye. Yagambye nti kati twekalakaase ku lw'abasomesa tufulume. Mulageko kubanga bali be basomesa bammwe muleme kubakaabirira wano wokka. Ekyo tekibangayo mu byafaayo. Lwaki mwe muba mukikola mwe muba mukikola. Naye okwekandaga ku kyabasomesa ekyo ate kirimu enjawulo. Tulina kubeera wali ku kyabasomesa ne tugamba omukulu oba osobola okukwata bilioni 4 mweno bajeti pineti tumuwanga ssente oyo simanyi nerika tumuwanga ssente simanyi n'ono Magoola simanyi n'ekyuma ky'abakulu kino eky'emmwanyi naye gw'oba osobola okukwata gwe nga Mwami Museveni ne mufuti ne mufuti nti yatunda emaali y'abasiraamu najjo najja mu palamenti mbwate ffe tuba tumulirira. Kati oba osobola okukwata ssente ezo tukusaba ng'osobola okujja mu palamenti ya Uganda Mwami Museveni n'okwata 456 billion zinoziwa omuntu omu pineti jase okumwongerezaako kubanga abadde afuna endala. Si muntu omu project sente za project za ddwaliro si za pineti. Projekiti eyo eya 1.5 trillion etwewuunyisa bwefaanana. Mujja kugiraba ate tutuukawo wali tulabawo obuzimbe mulinde tulabawo obuzimbe bw'oba osobola okuwa pineti owaki abasomesa tobawa ssente kuba gwe wabasuubiza
jukira nze siri musomesa nego wasuubiza nti ogenda kuwa aba science n'aba arts n'obawa ebiseera ebyo bino ebyokubatisha ngwe mulowooza nti mwe muli bakitalo nyombo omukulu ajja ku emaili ne mukyala we batuule wali bakangekanga abasomesa mbu mulina okuddayo. Abasomesa baggwanga sibe NRM sibe opposition, abasomesa sibe Nakaseke, abasomesa sibe Kiruhura, abasomesa sibe Kampala, abasomesa baggwanga. Buli we tubeerawo nga ffe tutudde mu parliament nga abalina okugunjula kubanga abantu bagamba nti what the teachers are is what the nation is. Bwe tubaleka nga bali mu kukementererwa buli kaseera nga bakaaba ng'omukulu okwata sente ozimba amakubo e Congo, okwata sente simanyozi wa bano baani, okwata sente oziteeka ku byuma by'emmwanyi. Nalabye wano baleese omuyimbi okuva eri Tanzania nga bamupangisiza milioni 750 n'ebigenderako ne bakakyera abalala abamubaddeko. Kati okwata sente ezo eza gavumenti lwaki tosobola kuyamba basomesa ne balema kwekalakaza? Nze siri musomesa naye sisobola kubeera wali mu parliament n'ensitama oba n'enzirayo ewaffe eri ku kampu Lutamaguze Nakaseke ne tusanga nga abaana batudde awaka, ne tusanga nga abasomesa bali eyo nga naye kye boogera kirina kozi. Gwe b'omanyi nti embeera eri waggulu ng'osobola okukwata obukadde 10 n'obuwa omubaka wa parliament afuna milioni ezitakka wansi wa 2, naye omusomesa ono afuna emitwalo 5, owa poliisi oyo afuna emitwalo 5 nga naye alina famire, omusirikale oyo afuna emitwalo 5 nga naye alina famire, n'abasawo. Nalabye wano mukama waffe omulamuzi w'ekkooti eya constitution mukyala Mulyagonja nga naye akuba omulanga nti ekiri emulago kisa kinegula. Ningamba nti ate ye lwaki teyagenze bweru nga bano abakulu bakola kuba bano abakulu bekolerawo wano mu ggwanga waliwo amalwaliro gaabwe ag'ekyama nga galimu eddagala buli kika mulimu n'abasawo abali special be bajje bweru nga amalwaliro gali wano gakyama nenga gatreatinga special families wano mu Uganda nenga bakozesa sente zaffe ze tubaweeza omuwi omusolo. Bwe muba musobola okweterawo amalwaliro gamwe ag'ekyama agali private nga galimu buli kika kya ddagala ekyetaagisa nga galimu buli kika kya musawo ekyetaagisa deni nabana abantu babulijjo mu bafeeko nga musasula abantu ng'oyogera ku nsonga eyo nsonga nkulu teri kusonyiwa eyo nsonga nkulu era ng'omubaka wa parliament wadde nze nyinza okuba mbadde ngireseeyo naye ensonga nkulu nnyo kuba nina abasomesa nina omusomesa mukwano gwange badde twogera wano era baasabye ne ku budde nsuubira wiiki ejja tuyinza okubeera nabo nga baagala okulaga ensonga naye abasomesa arts baagala okulaga ensonga era yoyo omuwe yaŋŋambye nti batugambireko ye yaleese endowooza nti nabo bafulume ku lw'abasomesa naye ensonga eyo nkulu nnyo kubanga abaana batandise okusoma ate okutaataaganyizibwa ate olubege lugenda kugwa kubanga bw'otunuliriza alizaatisi zino ezafuluma ebibuuzo ebyafuluma byalaga nti amasomero ga gavumenti galabika nga gakoze okitegedde oba galaga nti amasomero ga gavumenti gakola naago ageekwasiza ku gavumenti agali gavumenti aga aided nago galabika nti gakola naye ate kati bwe tutandika mu mbeera eno kiteekwa kikosa bano aba private bo basoma okitegedde anti kakati obuzibu bwe tulina ffe ate eno abana aba gavumenti tebasoma naye ensonga nkulu nnyo naye nga tugenda mu maaso awo olwaliro parliament eyitiddwa bukubirire nga walabika waliwo okwetaaga kw'ensimbi kuyisaawo kalooni milioni 5.5 eza euro ezigenda mu budget kuba budget yaffe y'eggwanga tetulinaawo sente. So mu mbeera eyo n'ebyoyogeddeko byonna njagala kubuuza nga gwe munnabyanfuna eggwanga lino likyasobola okweyimirizaawo ku bintu byalyo bye birina ku mbeera eyo gye tulimu ey'amabanja? Mwana wattu meeya w'emukono tubi mukulu Evans Walusimbi eggwanga lino gagga tewali ensi ezimu ku nsi engagga ennyo mu Africa Uganda mweri ne tubanga buli kaseera tuli mu kwewola but mismanagement mwensi bano abasajja bagifuganga ka kampuni kaabwe gwenda obuuze Museveni sente ziva mu gold kati gold yasinga okuleeta foreign earning mu ggwanga luli zibadde mwanyi ne kati gold overtakinze genda obuuze sente ziva mu gold zigenda wani they don't pay taxes beteekerawo n'ekyuma kyabo wano entebe gold gwe basima kati era lulina laba w'ekitibwa Nankabirwa yabadde ng'aleeta lipooti ng'akaaba nti singa omusolo guno tugujja ku gold but you can't
omusajja afuga eggwanga lino ng'aka kampuni ke ne banne era lipooti ya Amerika eyafulumya egamba nti obugagga bw'eggwanga ebitundu 85 buli mu baaluganda bakona ba mikwano si mu ggwanga lino kubanga buli kyotunulako kyabwe kakati mu budde buno we cannot sustain the economy not because Uganda is poor but mismanagement resources twamugamba nti abantu bawo omusolo mukulu Evans abantu ba Uganda they are very obedient bawo omusolo kumanya bali obedient nti ogenda n'ogula emmotoka ebweru wa Uganda n'ogigula obukadde bwa Uganda 40 n'ojja wano Uganda Revenue Authority n'ekusaba miliyoni 6 more than the price of the cost of the vehicle ne bazikuteekerako wali eri n'ozisasula nemwe mwali mwebuuziza ng'omukulu ono buli lukya yeewola sente zajja mu bannansi ng'omusolo n'agamba record ebimu temutera kubisoma ku mawulire record corrections z'omusolo zo ziragawa ekibuuzo kyange kubanga buli kaseera kwewola eggwanga lino tukyasobola okweyimiriza buli kaseera kwewola tusobola oba oyagala okumanya nti tusobola omukulu ono atuleka ebbali ne banne kuba kati Uganda baginyunyuuta ng'ekikubu ekinyunyuuta omulwadde ateekyusa bano bayunyuuta Uganda ng'ekiku bwe kinyunyuuta omulwadde ali mu intensive care Uganda eri mu intensive care ne buli kamu konna bakanyunyuuta n'ogenda ku nnyanja sente zivayo kati zaabwe tewakyali munaku gwe bakkiriza kuvuba ku nnyanja gye yasanga ng'abantu bavuba bajjayo sente za school fees bajjayo sente z'amayumba nnyanja bali batandisa nti okugyonoona ate bagyonoona batya bwe bagyonoona n'oteekayo amagye nga gakuŋŋaanya sente nga ganya we gazitwala n'ogenda mu bibira n'agobayo abantu nti teri kutema manda ne tukkiriziganye naye n'egenda olaba oba amanda tebagatema era tebagafulumya tebagatunda China ne Saudi Arabia okukola mu Chako tablets nojja wano mu kibuga mwonna mu Central Business District n'obinika omusolo wakaduuka owakakikonnakonna naye ate n'oleeta wano ba fake investors n'obawa ettaka lyebwerere n'obasasula n'okubasasula sente za gavumenti ate n'obagamba tebajja kuwa musolo naye ng'omuntu atunda obutambaala wano ku Radio Simba wano ebukoto omuntu wewaffe Nakaseke atunda bubutto luli nalina sister wange n'angamba wakati wali butto ne mga agenda ogule butto kuba nina abakozi ewaka be batera ofumbira n'angamba waliwo obutto gwe batunda ow'esiringi 2 nze nali sikimanyi nti waliwo ow'ebibiri namubuuza wammeka nti waliwo ow'ebibiri waliwo ow'ebitaano naye ng'ow'ebibiri yasinga okutunda ennyo ow'ebibiri yasinga okutunda ennyo nga munnansi omutadde enisaaki level nengo muteekako simanyi trading license simanyi ani pay wati simanyi pazi wani simanyi pay as you breeze ebyo byonna bitadde ku bannansi ne babeera obedient ne bakusasula sente ne babuuza sente oziteekawa kuba infrastructure zonna zaafa amakubo gaafa tewali kitundu kya ggwanga kyogendamu noweenyumiriza amakubo amalwaliro gonna gaafa local hospitals National hospitals, regional referral hospitals, national referral hospitals zonna zaafa amasomero gonna gali galabirirwa government gonna buli kyotuukako ekiyitibwa government aided government sponsored kyonna kyafa n'otuukeyo omukulu kyasinga kati okukola kutematema butundu ab'egindi bawadde district ab'egindi bawadde constituency kati bakukuta balina constituency 45 ze baleeta mu parliament ezigenda okuyita yes bagenda ziisa he has the number ate interest ye ya divide and rule bakutulemu obalekawo mu bbanga nga baziina mbubbo kye baagala okulaba ze town council n'otuukeyo mu nsikeeyo nga bakugamba mu kibira gy'oli eno town council n'obuuze ne wali enkima yafuuka ddi town council ng'omukulu we yayitako eno n'alaba nga alina political interest n'atema kakati mu mbeera eno gye tulimu eggwanga embeera gye lirimu nga tewali sekita etambula ebyobulimi byonna mwabisitifolinga tugenda wane Nakasero ogula ennyaanya ennyaanya ezisinga kati mu katale ke Nakasero ne Mukowino ziva Kenya obutungulu obusinga mu butale bw'omu kibuga buva Tanzania ne Kenya abaffe wano bali luddawa bonna babasitifolinze bali eyo mu byalo olaba mukulembeze w'eggwanga head of state n'atambula okugenda mu ka district ng'ake Nakaseke olunaku lumu bamumalirako biliyoni 2 n'agenda eri n'alambula akayumba k'embizzi akalimu akabizzi akamu n'omukubira obukubizi mu ngalo nga tatambudde n'abatekinokrati bamuwulira mbeera eri ku ground kulaba kikyalina okusalira amagezi n'okulaba ayambe ate bannansi n'olwekyo ffe waneeno mu parliament nga kati boolaba tufaanana kuba kati naffe embeera yaffe gy'otulaba we are vulnerable to anything bwe bakugamba nti this person is vulnerable anything can happen era ensonga lwaki olaba ekonome yaffe yewese
omukulu yeewola buli luki omubuuza ani agenda okusasula n'oleka okukola amakubo g'omu nsi yo n'okola amakubo zo ziyise ate zisobola okugaana okuyita mmeka ezisoose zigenda okuyambako ezisoose zigenda kuyamba ki miliyoni euros 5 anti zigenda kuyamba budget kuba watali kwewola tewali budget kigenda kutambula miliyoni euros 550 million euros looni n'endala nazo zijja kuba kakati bwe tutuula kwewola abakulu bagula amamotoka mapya mubayita ba ED executive directors simanyani directors bonna bavuga amamotoka galinga emipiira gya tractor mapya gonna 2025 simanyi suuvu 2025 suuvu naye abantu be bakulembera bonna bali buli omu olubuto lumuli eno buli muntu n'atuuka okulwala obulwadde obw'amaanyi nga bwe batakusondera toona oba otambulako mu byalo eyo abantu kati babasondera busondezo okgenda malwaliro omukulu najja abo bennyini bamaze okwavuwaza n'abaavuwaza n'obwongo najja ne batandika omukubira mu ngalo nga tebasobola namugamba nti owaaye gwe atalaba mbeera gye tulimu otukolerawo naye yateekawo egundi PDM era gyali mu kulaba era gwe mulamwa gwaliko kati okutambula tumugamba nti PDM waali era n'ababadde bamubba yabakwata era akyakwata bikolwa owulidde ssebo akyakwata bikolwa era essaawa ya leero omugamba gwe gy'otambudde olabayo success story ng'oggyeko ebyobufuzi byo by'olimu n'olondalonda ba abantu baabo n'obazanyira ku bwongo ne muleeta ab'amawulire ne mucyangacyanga ne bagenda abantu obatuuseeko baavu fe ababeera mu byalo abalimi tubadde tufunye akasente kaffe muk'emmwanyi ng'emmwanyi etandise okujja neyiyo agiyingiddemu nayo kati n'emmwanyi eyagala kubeera yaabwe atandise ogiteekateekamu nga we wakutte n'okwata ekyuma ky'emmwanyi n'okitwala entuŋŋamo nga ntuŋŋamo si y'emu ku bitundu ebisinga okuvaamu emmwanyi njagala okwate ozimbe ekyuma ky'amata ekalangala kwata ozimbe ekyuma ky'amata ekalangala ng'ewakutte ate kalangala waliyo ebisolo bingi kalangala bya nnyanja weetaaga kuzimbayo kyuma kya bya nnyanja kyeyakoze nakyambaawo anti kyeyakoze kati yatutte ekyuma ky'emmwanyi entuŋŋamo yewasinga okulima emmwanyi oba yewaddirira awalima emmwanyi lwaki takiteeka wano awali mu balimi b'emmwanyi kubanga ne bwe yali badde agamba nti abantu abali wano tabeetaaga era abasinze okwegabira wano be bantu be yaleeta wano abagenda beegabira mu byalo kati omujamani abaddeyo omu kubasinga okulima emmwanyi n'ogikolera akatale ebweru abamu tebakimanyi mubende naye kati omujamani omugobye wano akugenda kulwanisa wali ku international market omujamani amu kuba badde basinga kuba abajamani basinga okulima wano emmwanyi ekaweeri emubende ng'era naye alwana nnyo okulaba nti ku international market olw'okuba y'omu kuba producers naawe emmwanyi eva mu Uganda agicreatingira wali stable market naye kati omugobye kubanga kaweeri bamugjeemu anti kaakati abajamani bakugambye tebakyabeetaaga wano Germany is a government. These are government investments. Kati wogoba wano konsulu wabo oba ambassador wabwe is a leader of a government, is a representative of German government. Buli project yonna ebeera wano he has a hand. Ne kati gwokozesa ebyobufuzi obagobye wano mb'oyagala kufugira bannansi mu bwavu otukuume nga Tanzania bwe bagikuumira ebbanga eri emabega otukuume nga North Korea ngagga naye bannansi bonna baavu okulyetinzeewo obubinja bw'abagagga bokontrolinga be wasanga nga balina ssente bonna obaabiza naddala abali wano era we nafiiridde enseko ng'omukulu atandika okugamba mbu neetonda nze ne beejenti bange neetondera bannayuganda n'abaganda abaganda tebasobola kusonyiwa okujjako ne kabaka ne bw'aba akusonye heedi waffe ne bw'aba akusonye tewali wano omuganda alina bwonga asobola kubasonyiwa basajja mmwe mwabajja wano nga naye okwetonda si kibi okwetonda kya buntu naye weetondedde ku ki kwetonda kya buntu naye tetuganye ffe tuli bakatuliki era ffe bamu ku ddiini ezimanyiddwa ezigenda ne weetonda akulupa naye bw'ogenda ewa faaza n'akulira ndi akulupa nze natta faaza gundi golooza faaza agamba atya
gundi tukulidde wano genda osiibe osome tasobola kugamba genda osiibe ng'oyogedde gwe wattafaaza abuuza poliisi ejje wano tusooke tumale okumanya ate okugenda okwejjusa kiba kyama ate ekyama aba takijja andi kikugambye olaba ebyaffe ebyomukereziya ogendayo ne wejjusa naye faaza bw'akuwulira ng'ogamba nti gwe wattafaaza munne era tasobola kukulekera sooka oleete poliisi addeko wano ebbali yadde tukkiriza akuluupa naye n'asooka addeko wano bbali kakati n'omukulu ono kyakola isemokale to Ugandans, isemokale to Baganda. Ate anti kyenkugambye nti ebikolobero by'okoze Abaganda bangi bali mu nnaku ate basajja mwe tubasaba temukyokoza Abaganda mubaleke mu nnaku yaabwe gye balimu bwe mwajja wane ettaka lyabwe lyonna mulyegabidde temulowooza nti Abaganda osigala nga basirise basiru ne mujja wano buli Muganda gwe mwasanga mu bizinesi yenna mumukubye ne mujja wano Abaganda mubagobye ku scholarship zonna zammwe ne mujja wano kati gwe nsobola okukugamba bakuweereza lisiti y'aba DPC olaba oba mulimu n'Abaganda abawera abasatu ba DPC ba Uganda abali wano ng'oyimirira wano mbu simanyi neetonda Abaganda abajjudde makomera ne bannansi bonna bali eri makomera bakaaba gwolowooza abantu bameka be mufudde bannamwandu oba bamulekwa amakomera gajjudde mu Baganda bokka temuli mu Baganda ne bannayuganda gamba bannayuganda nkugambye specifically yataddemu wali ddala Abaganda nange ensonga lwaki nkugambye nti olowooza Abaganda bameka ne bannayuganda abali be mutadde makomera ng'abalala mubafudde bannamwandu abalala mubafudde bamulekwa abalala famire zaabwe zaafa mwenga muli wali mutudde wali muli ku migaati gyammwe kati tuganye omuntu yenna asobola okwetonda naye bw'obanga Museveni osobola okwetonda Abaganda ne bakusonyiwa nange nzikiriza nti Katonda asobola osonyiwa Setaani mu ggulu n'akeera ku makya Setaani n'agenda n'agamba akuluupa Honorable Lutamaguzi gwendi naye wano Honorable Lutamaguzi akaseera kano ketulimu n'ensonga zonna nga bw'ozoogedde keetaaga okugatta awamu omutwe oba emitwe okugatta awamu emikono okugatta awamu ebirowoozo naddala ku ludda oluvuganya awo yo yenna alina endowooza evuganya gavumenti kano ke kandibadde akaseera okugatta awamu ne baga nti atukwatize wamu weewaawo ssemateeka eddembe aliwa buli muntu yenna okuyingira mu kibiina kyayagadde n'okuwa endowooza ye naye embeera bw'ebanga eri bw'etyo mu ab'oludda oluvuganya nga mu mwezi gumu oba ebiri oba mu mwaka guno ebibiina by'obufuzi kumpi 3 oba 4 waliyo n'ebirala ebiwandiikibwa nga tetutegedde n'ebirala ne byeyubululira mu birala bw'oba otunuulidde amawanga agamu mulimu amawanga nga gwe bw'oba owulira ng'oyagala kuwakanya gavumenti oba oyagala kuwabula gavumenti olina kuyingira kibiina kino eggwanga erituli okumpi ennyo ery'omuliraano ye Tanzania erina ebibiina 2 Chama cha Mapinduzi ne Chadema gwe bw'ova eri n'oga nti nze Chama cha Mapinduzi muvuddemu mpulira gavumenti byekola oba ekibiina kyange bye kikola si bituufu si kugenda kutondawo kibiina kirala naye osobola okwegatta wali endowooza naye bw'otunuulira embeera eno ebibiina byonna bitandise okubaawo kino buli wandowooza buli muntu anoonya lwaki olowooza tewaliiwo mutima gwa muntu kugamba nti yes nzikiriziganya ne Walusimbi naye Walusimbi bwe manzikiriziganya naye ansingako kino ne kino oba we twabadde wano ne wano nansingako nokkiriza n'obeera emabega we mu kifo ky'okutandika ekirala lwaki embeera n'ey'ebibiina ebingi naye ng'ate buli kibiina kyogera Lutamaguzi kyayogera owa NUP ne gundi kyajja okwogera owa UPC ne gundi kyagenda okwogera owa DP ne gundi kyagenda okwogera owa PFF ne gundi kyagenda okwogera owa Democratic Front lwaki kiganye wano okuva mu mbeera eyo ekyo kyangu nenzikiriza nebasa abantu bafa bali mutuliza kansala Barudevo Ekapeeka mukulu Sensoga Lukyamawe bali tuliza mukulu Zavi Igawe Semuto ne Yoweri Semuto Yoweri Sekanyonyawo mwebale n'abalala mwe nambala bano muli bangi mukulu Vincent Serugo naye webale tuliriza ekiba kakati Bible yegamba ndi sibuli agamba nti Yezu yaliyingira obwakabaka bwa Katonda
wabula oyo akola Katonda byakola ki byayagala. Bangi bajja kujja mu linnya lya Yesu, bangi nga beebirimbise mu kuwonya endwadde, mu kuwonya abalema mu linnya lya Yesu, naye nga mu butuufu bakolera Setaani. Kakati tulina bannaffe bangi ng'obalaba opposition naye nga bakolera Museveni okubaawo ne banne. Kubanga Mwami Museveni bwe yajja wano abaddeyo omu ku bakulembeze abali very lucky omuntu bwakugamba nti oli lucky. If a lucky person tells you that you are lucky, you are really lucky. Kakati Mwami Museveni asanga population nga temanyi kigenda mu maaso, n'asanga population abasinga nga beenyumiriza nnyo mu kwebaka, mu kusinga kukola, n'asanga population ekyamuka amangu. Era ensonga lwaki olaba nti bwagendeyo mu byalo abantu tebamubanja amakubo, tebamubanja amalwali, wabula bamusaba kasoda n'akabawa. Yasanga population nga n'abaasoma tobaawula na bataasomako, kubanga abatasoma kati be bakozesa abaasoma. Kwegamba n'afuna omukisa ogwo, n'asanga population nga bannyini bitundu bwe twaliise ba leaders ng'ate nabo tobaawula ne be bakulembera nga batuula ku platform nga kizibu nnyo okubaawula. Kakati na exploitinga embeera eyo. Kati ebiro bino bye tulimu bannabyafuzi abasinga ebyobufuzi mulimu. Owulira sebo? Ogenda kuba meeya w'Emukono, ekyo nakikugambyeko nakuwanzeeko eddusu mukulu Evans Walusimbi. Naye kati ebyobufuzi wojjidde mulimu. Si buweereza. Yo nsonga lwaki olaba ogendeyo Mwami Museveni gy'ava omuntu omu n'ateeka obuwumbi 4 mu kalulu. N'obuuzo n'azijjayo atya, kubanga ssente z'ofuna mu palamenti emyaka 5 kaba akawumbi kamu mu milioni 5, 5 years mu parliament. Naye oli n'ateekamu bilioni 4 ajje, kubanga atunuulya nti singa baba bamutadde mu kitongole ekimu ajja kubba obuwumbi nga 5. Era ensonga lwaki olaba Mwami Museveni kizibu nnyo okumugobako ababbi be. Wawulira Kayijiji ng'agambye tutandika lifestyle. Waliwo neze yataasizza mukyala Kamya. Agezaako ng'era bw'olaba ffe bwe tuba tulima mu kyalo, si buli muddo nti ogukuulamu mu bijanjalo, waliwo gwe weerabira n'oyitawo n'olaba kanyeebwa yasigadde ayimiridde. Naye nga ye mukyala Kamya yakimanyi tirasobola kukwata ku bakama be ababbi. Oba mugezi agenda akwate ku babba golodi w'eggwanga. Abantu b'e Nakaseke bawulira Lutamaguzi owa Nuupu. Abagambye wuliriza, abantu b'e Nakaseke bawuliriza Lutamaguzi ow'e Nakaseke. Ontegeera. Abantu b'e Mukono ne bawuliriza Nambooze owa Nuupu. Abantu b'e Mukono eri ewaffe awalala ne bawuliriza Kayondo owa DP. Ontegeera. Abantu b'Ekira ne bawuliriza Semujunganda owa PFF. N'ab'ebibiina ebirala ebitali movement. Naye nga bano bonna be bawuliriza bonna ekigambo kye nayogedde kiri kimu, ng'abantu abo balinda bulinzi nga bagamba tulina atukulembera, weewaawo tewaliwo alina kukulemberwa buli muntu. Lwaki temukozesa omukisa ogwo ne mugatta abantu abo ensonga ne mugitwala mu maaso? Kyenkunnyonnyodde tokitegedde nti ebyobufuzi kati mejale bifuuse mulimu byanfuna. Ensonga lwaki olaba oli akwata DP mu kikapu n'agitwala eri, ono n'akwata eno n'atandika okugamba eno. Obadde okimanyi nti mukyala w'omu ku bakulembeze ba UPC minisita kati minisita nga bbaawo yakulira ekibiina ekivuganya gavumenti, nga bbaawo yakulira ekibiina ekivuganya gavumenti, oba onooleetayo ki akulira ekibiina kya DP. Honorable Nobert Mao minisita mu gavumenti mwavuganya, era omukulu omu ku bo yamugaye nti nze ngenda okusasulira conference. Kati eno bw'otunulayo, era twagala okwebaza Kyagulanyi Ssentamu ye yaleese politics owalaali. Singa abadde teyajja abantu baali badde baabitadde dda. Kuba kati bano abasajja abasinga they are prominent political dealers abawedde emirimu. Nga kati ono omunnaffe ono yatanditsewa ekibiina kyono atalina nsonyi ku maaso, oli twamugambako nze natandika obbagamba nti ogwo musota, era olaba gutaddewo omutima gusobola okweyubulira mu naye eddembe ly'okuteekawo ekibiina. Ati kyenkugambye why now? Kuba kakati abantu be batunuulira, abantu be eri wansi bamanyi ekyokukola.
feno wagulu ne batutematemu obubiina bina nkugambye obubiina obumu buli highly sponsored by the regime. Kuba omukulu ono yajja akozesa ebintu bisatu. Ekisooka kye yasoma ku bannansi ye siyaasa. Omukulu Museveni asobola okuguza embaata n'akugamba ssebo eŋŋamiya eno ogirabye naye nga naawe omusajja omukulu olaba mbaata naye n'akusomesa nti ŋŋamiya n'ogiteekako ng'olaba kamero naye n'akugamba ono ddaaka n'ogenda eyo. Era bw'atyo bw'azaakola siyaasa kweno gye yalwanira e Luweero. Bw'atambula e Luweero nayo ky'olaba kyalekayo Obote yatulekera eddwaliro ly'e Nakaseke regional referral ekyo nsiba nkyogera lulifuuka luyimba yabawa abantu abamulinda ku lusegere be bataasaka va ku bantu be yaleeta abataasaka ye bw'ayitayo kikyasaka kuba bano tukkiriza nti bo baagenda nabo kwesakirayo era bagagga. Bwe bagira nga basundikayo obukunkumuka ku bana abaggwamu essuubi ng'oli adduka ave ekigegge agende Nakaseke kusaza alye ku muceere. Kakati mu budde buno abantu n'abamu mu byofuzi ekyokubiri kiki ongambye ekisooka siyaasa ekyokubiri kye yasooka okukuguka mu siyaasa era asobola n'okuugula zange oli awo nga nina kyayisaawo n'akugamba waaye enjuki yiyo n'omagalala ogenda okuyita nga bayisiza ekikutuya kya ssente. Ekyokubiri kye yasoma mu bannansi ba wano nti bannansi ba wano beerabira mangu ate babuguumirira mangu. Olwaleero basobola okuttira omwana wo ne bakuweereza miliyoni 10 n'ozikwata nga bw'oliko n'akasekoseko naye ng'obuuza nga baakutemulidde omwana wo balaba bali awo bayimiridde. Ekyokusatu kye yasoma mu bannansi ba wano baagala ssente. Omuntu wa wano kati tetuli wano oyinza okubira omuntu n'oteekako kuno essimu nti njagala akawanga k'omuntu mu dakiika 5 oba akaleese akawanga k'omuntu ng'okagabako emitwalo 2 basooka kubuuza onootuwa mmeka sikaalu kubanga yabasoma kye basinga okutunuulira mane. Genda otunuulye wano abasajja abatunze Buganda. Tukyalinawo Buganda? Bwe bajjeyo ne bakugiraagira Buganda yali badde efaanana bweti mu biro bino ng'Omuganda afuuse momboze mu nsi ye n'omukulu n'ayimirira nawali ekkololo n'atandika n'okuyimirira ku malaalo g'abaafa Abaganda mbu mbeetondera abaafa amalaalo asobola okugenda n'ayimirira ku malaalo g'abantu baffe abafudde abayitirivu ffe eri ewaffe mu Luweero twafiirwa abantu ng'emitwalo 8. Era buli gw'ofuluma nti tewafiirwako omuntu tiwaliwo famire mu Luweero triangle etaafiirwako naye mufunye eki nti omusajja bajje eno abamatiza ne bakuwa kitisaati kyo kuba yasoma kye bayita siyaasa n'akumatiza eyo nti simanyi taddewo amateeka agakuuma eb'ebibanja aba yakafuluma bw'ati nga bagamba mu basengule bonna kati olwaleero abalaalo bonna be bagoba mu mambuka ga Uganda bonna bakkirira wano. Nakaseke, Luweero, Nakasongola, Kayunga, Gomba, buli lunaku baba boogera ku kyekimu kutaasa abantu ba bibanja naye nga tolabayo gwe bataasa. Najja eno nayogera abantu bange tubakwatako kakati simanyi mengo njeetondera era mu biseera bino gye bijja kuba yagambye nti ye yeetonda ne beejenti be wano abalina wano abamuyambyeko kusaanyawo Buganda. Era ogenda kulaba ng'ayimiridde ne beejenti be mu biro bino tetuli mu byabufuzi mu biseera bya bululu nti menga agiwadde ku kasente olyoka olaba enduulu. Gwe naye akuba enduulu ng'oddayo ewammwe tolina security ya kibanja. Abasajja abasinga abajja wano ng'abanoonyi b'obubuddamu oba batabani b'abajja wano okunoonya obubuddamu nga beddiza ewammwe ng'olaba kubanga kati wano tutuuse ekiseera nga n'abantu wano mu Buganda baziikibwa mu limbo. Ngate balina abantu abamu be batunda ettaka lyabwe. Anti nkugambye nze sogera ku batunda wali olabye yatunda olw'embeera omusajja abagobye ku mirimu gyonna tokkirizibwa kufuna mulimu. Oyiya akantu mu kibuga akugobye oleesa akapikipiki akugobye kakati aleese n'amateeka ku motoka ku bidduka. Olabye obubenje bubadde bulungi amateeka ga traffic ago wagalabye n'envuga ey'ekibamba amateeka ga traffic ago nagalabye ne minisita naye akaaba n'akulira traffic kuba n'akulira traffic naye avugako ku motoka naye ekyuma kijja mukwata ngoba ayiseeko ku pavement. Ekyobubenje wadde amateeka makakali nnyo mazibu nnyo naye oba oliawo kiyinza okubaako kikiwonya wadde amateeka makakali naye engeri gye gayiseemu amateeka gano gayiseewa gali practical gana amateeka ga traffic n'ogamba mbu omuntu weyeekanga ekitaala kya traffic emitwalo 6 mbwe tukusanga ng'olina ekipapula ate zonna z'express
bwe tukusanga ng'olina ekipapula nga tewakisasula miliyoni namba n'ebirala byonna bye bagenze bateekamu naye jjukira obupikipiki bw'abaana bammwe abatunda ebibanja bonna bujjudde wali ku poliisi bujjuddewo abaana abamu babadde tebaagala kubba nga baga katukoleko mu takisi tetujja kubba neno balemesezza ne baga katulime n'abalimi babalemesezza kakati tusigaliddewa abamu ne bagamba katufulume eggwanga tugende ku byeyo mwe bamuyita bakadaama kati aleese etteeka mbune ku ssente za kadaama zatakoledde wano mb'okuzisindika wano nazaalina okuziggyako omusolo n'olwekyo kyenkugamba nti embeera gye tulimu tekyaliko opposition sebo bino ebibiina bikyaliwo era bijja kubeerawo nga boolaba amaddiini ebibiina biringa amaddiini ffe abakatuliki Yesu tumuyita Yesu abakristaayo Yesu bamuyita Yesu bamuyita Yesu Yesu bamuyita Yesu kakati ogenda okwekanga feno tumuyita Kristo bamuyita Kristo eri bamuyita Kristo kakati ogenda okwekanga nga bano tuli ba Kristo eri ba Kristaayo ogenda okwekanga nga fenna tuli ku kintu kitya kimu naye bo bano abantu beeno bo basigala bakola ekyo ekirina okukolebwa omukristo n'omukristaayo ng'era bakimanyi nti mukama waffe oba omuyise Yesu oba omuyise Yesu alina amateeka ga abiri ge yasamalayizinga amateeka abiri ogamanyi gali samalayizi mu Bible gagambulira etteeka erisooka oyagalanga Katonda wo n'omutima gwo gwonna n'obulamu bwo bwonna n'amaanyi go gonna etteeka eryokubiri oyagalanga muganda wo nga wookola ki bwe weeyagala gego gali yagala muntu muno nga bwe weeyagala yagala muntu muno ye bamuyita muganda wo oba si wa lulyo olwo naye aba muganda wo ne tuva ku gali amateeka 10 naye ate era ne wakubadde tuli bakristo n'abakristaayo era amateeka 10 ago tekitugaana gatunulamu okiwulira ekyo tekitugaana kugatunulamu kakati ffe wano bantu bajja kuteeka ebiina by'obufuzi nga bwe nkugambye nti abamu babiteekawo okukola ssente abalala babiteekawo baagala bukulembeze nga kati boolaba nkugambye nti singa ono omusajja Kyagulanyi Ssentamu gwe muyita Bobi Wine singa teyali fayininga politics wa kakati abasinga baali badde baamutadda kuba kakati politics aliwo wakiyaaye oli asanga abakaaba ng'agulayo akacupa ka loobu ng'ateeka ku maaso bw'ati golaba amaziga gakulukuta ngolowooza akaaba naawe kumbe ali mu makola nsimbi eyo teba firimu anti nkugambe ye firimu eriwo omusajja akugamba nvuganya Museveni naye ate enkeera akugamba nze minisita wa Museveni ng'ali eri munda enkeera oli najja akugamba nti tuzze kubalwanirira n'omugamba okunwanirira nze onwaniridde mu ki wali webuuzizzaako ssebo gwe ng'agenda okwesimba okubwa mmeeya nti munnabyabufuzi akulwanirira mu ki kwebiseera ebisinga mwe mugamba okwogera kwe kulwanirira oli asobola okulwanirira ng'ayogera munnabyabufuzi akulwanirira ng'akutuusaako ebyo by'olina okutuuka kye tuyita service delivery nga kiva mu musolo gwo gwowa n'akikutuusaako n'owaayo omusolo naye nga mu kitundu ky'ewammwe ogenda mu ddwaliro lya gavumenti nga tosobola kusangayo kaddagala kakabe ka Panado n'okwata n'owo omusolo okuva e Kampala w'okolera musolo n'omusakira omuli obuyambi oba oluusi n'okwewola kubanga ffe wali mu palamenti osobola okufuumuuka ebigambo mu palamenti n'ofuumuuka naye omulonzi akugamba nti ebigambo by'obifuumudde n'oluzungu tulaba nti olutegeera naye ate wano ku gulawundi kubanga ekirondesa gwe ng'omubaka wa palamenti biba ebintu bibiri sooka ogenda osake mu bukiiko ofoosinge ne gavumenti kwanza lwaki ebiseera ebisinga ne Museveni olumu agenda n'atambulira ku kaweweevu agenda n'abanga alina ba majority member of parliament nga balina wali eri naye ate bwe baba banaayisa ebibye ate asooka kubayita eri mu State House omubaka sipiidi gyakozesa okugenda mu State House okuyisa etteeka erigenda okusangayo n'abaana be ery'amagye lwaki si sipiidi gyakozesa okugenda ewa pulezidenti kubanga pulezidenti aba fountain of honor okulaba ng'ayisa minimum wage ogimanyi sente ezessalira omukozi zaalina okutandikirako kakati bw'obeera mu mbeera ng'eyo tutuuka ekiseera nga tetukyalinako opposition nawe NRM ffenna tukaaba
teri weenaalemu ayita ku kkubo kaweweevu, teri weenaalemu asanga ddagala mu ddwaliro, teri weenaalemu alina Lutamaguzi omubaka anywerera ku mazima. Nze Mukama David Mukono kwetuli tutumbudde Radio Simba ab'Emukono Nasuuti. Mukono Nasuuti mbatumiddeko nnyo. Bowazi mukwano. Naye omukulu Lutamaguzi ate ye Entebbe, naye Entebbe agirekere abalala. Bagamba Museveni aluddeko naba ate baluddeko nyomazeeko bbanga ki. Anti kati nze nange kyemubuuza wali omusajja eye waffe omufere yajjanga nanga mu Lutamaguzi ajja ku bwa president. Embuuza nti ono omufere natuulako oluwa naye omugamba nti nzija ku bwa president. Emubuuza oli wa opposition nti ate nesimbe ku ndi Lutamaguzi aluddeko nnyo yatugamba ne mbabuuza nti nze ssebo kino ekisanja ali mu kyakubiri. Sibwe kiri? Kyendimu mu kyokubiri sinaba na kukimaliriza. Ate era n'ekirala mwawulenga ekifo ky'obubaka bwa parliament n'ekya president. Okiwulira ssebo? Yawula wakati w'envendiirwa n'emmere. Nze nsobola okuvaako ku bubaka bwa parliament n'enzira ewaffe naye okimanyi ntino nti ne watabeerawo kintu kikyuka era wembeera mu parliament oba osuubira kuvaako ddi Bowazi atereere kakati ssebo omukulu Bowazi soko kiko mukwano gwo nnyo yetasobola kukkiriza oveeko mukulu Bowazi amaanyi soko gateeke ku ntebe y'obwa president kubanga wagenda kutuuka ekiseera nga kati we mulaba wano nga tetukyalinawo liwe ng'ekidira kuba kati bw'olaba Museveni tamanyi mu dakiika bw'olaba Museveni tamanyi kiddako baminisita bamanyi kiddako ba MP tebamanyi kiddako bwe mubeera mu state of kwagamaya nga mwenna temumanyi kiddako omusajja nga afuga eggwanga ali mu myaka nga 9 tetugenda kubeerako nawe naalemu na opposition tugenda kuwanjisebo mu nyanga ani ono sebo ani ono nzawa information ba minister wa president Kevin Amola gavude ku TV ndio Rashid baba balanga bulijjo Lutamaguzi ayibensonga nyingi ndio nsonga bbiri zenyinda ndio omubuuza n'ekibuuzo kibi ekyoka ky'obyonna Lutamaguzi osobola amabuno DP Museveni yagitwala ekibizo kikituufu kubanga omwabadi nawo yagera mu bugamba bwa president Museveni DP yagenda okulaba nasobola okontakta ne president Museveni nasobola okukola enkyukakyuka ensonga Lutamaguzi gy'ogamba simanyi nno omuliro wakimusi n'ova mu DP n'ogenda mu people power kamingambo lwaki mu DP okusiga okukyuka neyanze ge 5-4-3-6-7 dakiika nsigaza ntono kanfuneyo omukubi omulala naye abeeko kyabuuza Evans ogwo omululu okay naye sikutegedde gwani Lutindo Radio Simba hello webala okuwuliriza ssebo makoloka kuma national platform sebo onaibo Lutamaguzi mulamusiza kulemera ku nsonga ebbanga lyonna wa parliament okuwezamiza ebiteme ebigirimu yitirivu era newuunyamunenya mbaka ng'akyasobola okwogera olulimi oluli saidi y'abantu asaana kutendereza kuba ssente eri mu parliament awo eya sitaani wejerekereza oba muzira naye nga nsooka mukulu Lutamaguzi n'okwenenya kwa mwami Museveni abantu baawula okusoma ekiwandiiko ekyenenya n'okwenenya byanjawulo yasomye ekiwandiiko oluvannyuma lwa muwala we okuwulira ebigenda mu maaso n'alumirirwa kitaawe n'amubagira ekiwandiiko ye nga mu mutima sikyalina wabula yasomye ekiwandiiko naye tetugamba oba kwenenyaako oba ki apoloje ye twagiganye kuba ya bunnanfuusi si ya bwerufu akakemerayo ddala bw'otunuulira embeera nga bwetambula mu ggwanga ng'abenaalemu beewujjira ku buli wamu ng'aba NUP emikono bagitusibye tukuwa eŋŋumi ono oli bw'ateeka abantu mu basement n'ogamba nti eggwanga nti litambula nga bwe biri ebyannalukola nga wabirabye bannayuganda bannange ekintu kiri kimu protest vote 2026 neyanze honorable siibula abawuliriza kakati nze njagala Milton naye yegasse ku Bowazi n'agala lwaki temulekulira njagala kusiibula nga neebaza abadde batuuliriza tweyanzizanya Mutabazi n'abantu baffe mukulu Vincent mu kansala Baludevo
n'abalala mwena naye nze kyembasaba naddala abantu baffe ababeera mu byalo buli omu abeeko nekyakola nekyensaba mwami Museveni ng'omuntu ssebo kino kikusaba okwetondako kuzibu nnyo era teri muganda gwensuubira abali mu Buganda basobola okusonywa banno booleese wano naye abaganda ennaku yaabwe gye balimu tukusaba tobasiikula mitima bwe banaamusonyiwa onookola ki oneetuga ate nzife baganda wano olinawo beejenti bo tukimanya abakuyambako okukola byonna kwagendayo naye abaganda okusonyiwa kwa buntu ssebo mukama wange naye engeri gy'otuyisizaamu abantu baffe nga benje babundabunda mu nsi yaabwe nga tebalina mirimu obwavu obuliwo sikiriza nga Shadow Minister w'ebyettaka bawe ennamba y'essimu gisome mbwanga akaddu katuweddeko ne bwe mbasi bawadde essimu waliwo gurupu z'abantu ezijja nga zisala ku bibanja okusala ku kibanja buba bubbi era tewali muntu gwe balina kukaka okujja nga mutegeeraganye ku ggwe era tewaliwo tteeka likaka muntu kwegula sebo neyanziza nnyo essimu yange eri 075 69 0757 694754 ng'onkubirako ku byettaka okugyako n'abalonzi b'e Nakaseke sebo tubaagaliza wiiki ennungi Ssaabasajja Kabaka wangaala